Eddwaliro lino limaze ennaku 3 nga teririna masannyalaze ekitadde abalwadde ku bonkenke naddala abo abaliko oxygen abalina okulongoosebwa n'abaana abato abazaaliddwa nga tebannatuuka abali mu incubators. Oba tolina tooki oba tojja mmalako fuluma woodi eyo nti ogenda erigula ddagala olusi bali kujjanja basaawa 6 ogw'ekiro kiba kisoboka era gwe mulowulira bulungi tekuli security light olina butooki jukira omulwadde mulongoose wakisaawa yonna wakukyusa kulongoosa kola naye nga tolina masannyalaze. Kati nyange liko oxygen naye tekuli era nga bwobiraba nga bwe butinga ebuzibi tewali kigenda kubeerawo era kati saa zino okubeera nga tulikozesa amasimu gaffe oba ogwesezza omuli okusimu yo notunuulira ki nobeera ku kitanda kyo ng'oli bwerere azawaize oba okugula kaki kakandi. Era olaba feyate eyo omuntu yenna kati esaazi nawe bamutwala nti agenda kuzaala oba mulongoosa kizibu nnyo. Kati ennaku 3 abantu bali abaliko oxygeni abaana abeetaaga okuba nga babajjanjaba n'abakyala abamu babayingizaawo saawa zino naye nga tamanyi oba agenda kusindika oba yeetaaga theatre. Naye tusaba gavumenti etuyambe n'abakulembeze batuyambe ennaku 3 wano tewali masannyalaze. Omusazi waffe yatuuse mu ddwaliro ejjinja akawungeezi k'olunaku lw'eggulo ng'abalwadde n'abasawo buli omu yeeteekateeka kufuna musubbaawa gw'anaakozesa mu kiro. Eddwaliro lyonna temuli masannyalaze ng'ekibululu kikutte woodi zonna. Abalwadde n'abajjanjabi be twogeddeko nabo bagamba nti bali ku bunkenke bwennyini kubanga waliwo bannaabwe abeetaaga okulongoosebwa. Munaku ezo baatujjako omusaayi ne batujjako ekikolondoko byetaagala by'okukolebwako amasannyalaze naye tusuubira okubaano ku mande naye teri kikolebwa. Ezi gavumenti etuyambe etuyirukire batuyiriza amasannyalaze kubanga abantu abalwayi bali tufwako twambeera y'amasannyalaze. Ng'oggyeko embeera eno okukosa abalwadde mu by'obulamu wabula ate bakaaba olw'ekivundu ekiva mu ggwanika anti eno emirambo givunda olwa fridge ezandibadde zigitereka nazo okuvaako olw'ebbula ly'amasannyalaze. Bw'oyita wali tebwegomba nakudda kutuula ate ku mmere olye. Kati nga ffe abajja okulaba abalwadde emirambo giri omwo giwunya ate nga ne fridge zirina okuba nga ziteekawo embeera ennungi ku mirambo gino okubeera nga gibeera mirungi. Amasannyalaze tekuli. Omusasi waffe abidde mu ddwaliro lino ng'abasawo abakola ku balwadde bataddeko obutaala bw'omunaku ttadooba n'obutooki kwe bajjanjabira. Wetuukidde ku ddwaliro lino ng'abalikulira tebaliiwo era tetusobodde kwogera nabo ku nsonga eno. Lubega yakusakidde eggulire lino Bukedde TV.